n'amawulire ag'essanyu n'ag'ennaku. Ag'essanyu gali nti omukulu Eddie Mutwe bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna gwe tumanyi obulungi twategedde wa gy'ali. Amawulire ag'ennaku nti ali mu kubeera nga ayisibwa mu mbeera etali nnungi oba etali ya bulijjo. Oluvannyuma lw'okukwatibwa kwe twabadde tetumanyi exactly wa gy'ali. Kigambibwa mbu bamutwala butwazi oba bamuwamba buwambi ne bamuteeka mu kadrone era bw'ati n'atwalibwa ku destination ensi gy'etaamanya. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero lwe twafunye amawulire nga galaga okusinziira ku X oba omukutu gwa Twitter ogwa General Muhoozi Kanyerugaba nga kigambibwa mbu gwe gwakoze posti zinene zifaanaganako nga zino nga zitegeeza mbu Eddie Mutwe ali mu basement ye saidi zaawe Makindye era abaana be aba SFC bali mu kubeera nga bamukolako emikolo era n'ategeeza eggwanga kweyo posti nti bali mu kubeera nga bamuyigiriza Runyankole. Eddie Mutwe bali mu kubeera nga bamuyigiriza Runyankole era ali yali mu kuyiga agamba n'ogu ebigambo kye Runyankole byemmanyiyo nange simanyiyo nno olaba nange bwe bangira ne banjigiriza Runyankole naye nga musajja wattu engeri ye gyali nti enviiri abeera talina yeesalira akawalaata ekirevu kye kyatera okubeera ng'akuuza neera nga kinene. Musajja wattu ekirevu kyonna baakiwalakaseeko era bwe batyo baakiggyeeko enfaanana gy'afaananamu naye toyinza gamba mbu ali mu mbeera nnungi. However kasa twategedde tuyinza okugamba twategedde wa gy'ali kati okubeera nga tumusaba tiisi bamuvunaane buli omu kyabeera yeetaaga nti we bakwata baleme kukiipinga mu basement baleme kutwala wa oba wa bakwate bakutwale ku poliisi baggulewo emisango bategere mbu Eddie Mutwe guno na guno gwe musango gwamukwatisizza y'ensonga lwaki tumulina. Naye ebigambo ebyayongerezeddwako byalaze nga biraga mbu Bobi Wine yaddako okusinziira ku X eyakoze tweet ezo eraga mbu Bobi Wine n'erinnya ly'amuyita Kabobi yaddako. Kati gwe Kabobi weetegeke kubanga gwaddako oluvannyuma lwa Eddie Mutwe okukwatibwa era bw'atyo n'ayisibwa mu mbeera gy'ali mu kubeera ng'ayisibwamu naye ne tutegeezebwa nti ali mu kubeera nga akakibwa okubeera nga ayiga Olunyankole. Ndowooza wanaamala okubeera ng'ayiga Olunyankole bayinza omutta mu basement eyo gye baamukwatira. Mawulire si malungi. However ate tutegedde wa Eddie Mutwe gy'ali. Wano ko Cemex Media ngenda sigala nku updates nga gwe kyonna okukola subscribe nga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere.